Yes, mbaniriza mwe namwe n'abagifollowinga nti mwansuze mutya mwasibye mutya Bagita Fali TV jinkugamba nti comment section weri yawo oba kabontera mu comment section ate osigale nga ogifollowinga. Wano mbani updates ezina value mbana amawuli agaba gatambula okwetola eggwanga lyattu Uganda. Daniela yaliko mukyala wa Dr. Jose Chameleon ate alabika ng'omusajja akyamwagala. Ennaku zo giyitiza wedde jjukira yabeera ku Dr. Jose Chameleon mu ddwaliro era yamujjanjaba. Daniela yagaana okubanga alinnya mu ddwaliro. Ono ng'agamba nti Chameleon nti yali amuliisa akakanja nti era yamuyisanga Bobi. Mutabani wa Chameleon emanyikiddwa nga Abba Mukazi yavaayo n'ayogera ku nsonga y'obulwadde bwa kitaawe era bangi ensonga zino bazizingiza maama we nga bagamba nti maama we mbu ye yamulagira bye yayogera ku social media ebyogamba nti kitaawe nti omwenge gwekola kinti gwe gumutuusizaawo wonna nti singa yakkiriza n'aguvaako nti obulamu bwe bwandibadde kirya kituufu. Chameleon omwenge gweka gwe guvaako obuzibu naye abasinga bagamba nti omwana oyo yeekiteekeddwa okubyogera mu public nti awo yayisaamu kitaawe amaaso. Ensonga zeezo agiyitiza wedde ennaku zino yabeera ku Dr. Jose Chameleon ati Diana yagamba ati tuli ba ex jjukira bano baayawukana dda naye Diana agamba sejjusa yagamba ati yejjusa okuba nti no yawukana ani ne Chameleon era agamba nti ye gundi tamuyinako buzibuzi awedde baagala kweddiza Chameleon amweddize kubanga eri abadde batambuza amawulire ku mitimbagano nga bagamba nti Daniela nti yalidde wa Chameleon. Daniela avudde n'akofame nga n'agamba nti ye tayinza kudda wa Chameleon era agamba azawedde oba amwagala amutwale kubanga ekisooka baayawukana dda newankubadde kale abaawukanye basobola okuddiŋŋana naye Daniela yalaga ataali vere kubanga kwegamba akuddamu kubanga akola ki akwataganya ne Chameleon. Daniela agamba nedda nze seerwedde kubanga nziramu kubanga nga nkola ki nga kugamba nga muzire wa Chameleon. Byemu ebitambatambula kadde kano Chameleon akyaliyo mu ddwaliro situation tenaba kubanga ebeera kkirya tenaba kubeera bulungi newankubadde nga abasawo bagamba nti waliwo kacenja akatonotono naye ng'embeera si eryawo nti nnungi nga omanya ebintu by'obulwadde towona lunaku lumu owona mpola nabagamba nti oba n'omulwaddewo naawona ku sipiidi abadde etende naaba nga alya emmere empitirivu abula kulya sowaani 3 tandika okutya manya nti lumubala embiriizi ebiseera singa abantu bwe bati oluuse result zivaamu teziba nnungi n'omulwadde waba awona mpola manya nti yajja kuwona manya nti oyo oli watuufu agenda kulikavalinga ajja kulikavalinga bulungi naye omuntu awona ku sipiidi omuntu yabadde mu y'ekiro akedde ku mazzi asobola okwetambuza alya bulungi anywa bulungi tandika okusaba Katonda omugabe Mukama Katonda nyamba okukuwona ku sipiidi kuba ne sayidi kuba akabonero kekulaga naye nga Chameleon ali mu kuwona mpola slowly era nga Zawedde Juliet omu ku bakyala abagagga abakyala abasama awangalya ndoza mu ggwanga lya America Zawedde bamu ku abakyala abakola ensimbi bagamba nti n'ebbiiro eza Chameleon ezisinga nti yazisasudde tebategeeza Chameleon ndowooza waliwoko enkolagano ey'enjawulo ne mukyala Zawedde Juliet nga balengera mu kifaananyi mu ddwaliro yagala n'akola ki n'amuceekingako. Daniela yagamba saagala kumanya yagamba tayagala kumanya gamba gwamanya oba ogendayo oba togendayo nze tebindya ye Daniela Otimu bamuyita Daniela Otimu ndoza ge manyage bwemba seerabidde bulungi bwemba seerabidde Daniela Otimu yalaga nti taali efwedi oba gundi amutwale biro munnange abafumbo baayawukana naye nga akyazuuka nti Chameleon yasinganga okutulugunya ng'omukyala kiba Daniela yamukyawa manya abasajja basinga batulugunya abakyala omukyala n'amukyawa n'agamba omukyala alina empisa biki neerabira nti oba oliawo yali asinga empisa embi newankubadde kale teri yatuukiridde naye ebisesinga eri abasajja bangi abakola ki abatulugunya abakyala ne beekyawa ne baawukana nabo abasajja tene bafuula abakyala nti be babi kumba ate bo babi nnyo n'okusinga abakyala
nsonga zeezo tulinze tulabe Chameleon dda kituufu ne mukyala zaawedde waliwo ekigenda mu maaso kubanga baayawukana ndowodde bakola dda divorce naye Daniela tebategeeza Chameleon waddembe okubanga amovinga on naye zaawedde ye nga njukira nga zaawedde omufumbo kubanga ndabese abatambuza omugambo nga bagamba nti zaawedde ne Chameleon tibandikakana nga Chameleon akoze eki nga munnange omukyala amututte mu full swing bwe yayikakana nga amututte mu full swing wabula simanyi wa gye babijja ebyo nga balina omugambo ku social media gutraining okufaako obufi naye ng'ensonga zeezo zaawedde amubeereddewo mu ngeri yonna yonna mubeereddewo mu ngeri yonna yonna olyawo ndowooza asuubira something in return ndowooza Chameleon amusuubira nti ayinza okumuwasa tujja kuba tubimanya byonna byonna awali omukka tewabula muliro ffe tubeerewo nga tulinze nga tubataddeko amaaso oti mu Daniela ye gyali eri agamba yamanyi yakoowa omusajja agamba nti omusajja yali amutulugunya nga amutidde n'okugwako ennyama bambi mukazi wattu ni kati azzeemu okugejja naye n'obufumbo si bwangu banna eri omuntu agenda mu bufumbo ng'anyirira ate n'afeedi nga bufeedinzi ate eriyo agenda nga tanyirira ate n'anyiririrayo kugamba bitabula mweraba